Kati moyo mutukuvu jangu, jangu mu kifo kino, yingira ofuge wano era onyebona, ayo mwoyo. Mbanyiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe oyo atuwadde ekisa nate okubeera nga tukyali balamu ne ku lunaku olwaleero. Tusaba ekisa kya Katonda kitulungamye mu kigambo kye, Mwoyo Mutukuvu amamire wakati waffe mu masekati gaffe, atuwa okumanya n'okutegeera, tusobole okutegeera ekigambo kye, kubanga Bayibuli egamba nti Katonda tayagala ssaddaaka wabula ayagala kisa n'okumumanya okusinga ebiweebwayo ebyokebwa. So twetaaga okubeera n'ekisa eri bantu bannaffe, twetaaga okumanya Katonda okusinga bwe tumanya abantu. Leero tugenda kusoma mu kyawandiikibwa kya bikolwa by'abatume 16. Buli mulokole oba olina Bayibuli yo ku ssimu oba olina Bayibuli yo yennyini ekwatibwako, mbadde nsaba osome ekyawandiikibwa kino paka we kikoma. Tuyimiridde mu makyaki naye nga kkanisa esoma ekyawandiikibwa kino ng'ekitandikira ku kitabo ku lunyiriri 25 nga batulaga nga Pawulo ne Siira bwe baali mu kkomera. Naye Pawulo ne Siira baatuuka batya okuyingira ekkomera era baakola ki ekyabatwaza mu kkomera? Bayibuli eyogera mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume 16 essula ya 10 olunyiriri lwa 16 agambye nti awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awasabirwanga omuwala eyaliko dayimooni era alagula n'atusanga, eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula. Oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo ababuulira ekkubo ery'obulokozi. Olw'ekkumi n'omunaana n'akola bw'atyo ennaku nnyingi. Naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimooni nti nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo muveeko, n'amuvaako mu kiseera ekyo. Naye bakama be bwe baalaba essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula okubatwala mu katale eri abakulu. Kati essimu yange ya mutwe mutono tejja kuŋŋanya kumalayo kyawandiikibwa kino, naye ekyawandiikibwa kino kitulaga ki? Nti omuwala ono yaliko dayimooni ng'eragula ng'efunira bakama be ebintu ebingi, ng'akulagula ekintu ekiriwo kubanga yalagula. Mbadde nkyayogera nti dayimooni eno yali eragula era yalagula nti Pawulo ne Siira baweereza Katonda ali waggulu ennyo era nga babuulira ekkubo ery'obulokozi. Kati mulokole nga tonaba kugenda kulagula, sooka weebuuze, omuntu ono andagula aliko mwoyo ki? Mwoyo ki ogwogerera ku ye? Kubanga bw'abanga ono omuwala yaliko dayimooni eragula ng'era afunira bakama be ebintu ebingi ng'alagula ekintu ne kibeerawo. Kati mulokole wandisoose olowooza. Tusome nnyo Bayibuli. Okitegeera? Tusome nnyo Bayibuli. Pawulo ne Siira ekyabatwaza mu kkomera si kuba nti baagenda mu kkomera olw'ekigambo kya Katonda kye baali babuulira, naye baagenda mu kkomera olw'ekyo kye baakola, kubanga baagoba dayimooni eri eyali eragulira ku muwala. Nga bwe bawulira ng'eragula abantu baba bamanyi Katonda y'ayogedde, nga babuulira nti alagula baba bamanyi omwoyo gwa Katonda gwe gwogedde. Naye tubeere beegendereza nnyo eri abantu abatulagula, tubeere beegendereza nnyo eri abantu gye tugenda, kubanga sooka olowooze dayimooni bw'ebanga eragula omuntu oyo aliko mwoyo ki? Bayibuli egamba mu kitabo kya Timoseewo, Pawulo agamba Timoseewo nti mu essula ya 3, Timoseewo ekisooka essula ya 3, Timoseewo ekisooka katugende tulabe, Timoseewo ekisooka essula ya 3 yes, Timoseewo kyakubiri essula ya 3 olunyiriri lugambye, olunyiriri luli wano nti lunyiriri lwa 5 oba osobola okutandikira ku lwokuna.
naye olunya olwokutaano lugambye nti ng'abalina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo, era n'abo obakubanga amabega. Kati abantu bangi balina ekifaananyi ky'okutya Katonda, abantu bangi boogerera mu linnya lya Katonda naye ng'amaanyi agali emabega w'ekigambo kyabwe si ga Katonda. So mulokole lowooza, saba Omwoyo Mutukuvu akulungamye mu kifo mw'osabira, saba Omwoyo Mutukuvu akulungamye mu muntu oyo gw'osisinkana. Okitegeera? Pawulo ne Siira baasuulibwa mu kkomera kubanga baazuula nti dayimooni eri yeeragula, si mwoyo gwa Katonda. Ne bakyuka okugoba dayimooni eyo, kyekyabatwaza mu kkomera. Okitegeera? Kubanga yabalagula Pawulo n'anakuwala n'agamba, kale wulaba dayimooni eragula nti tuli baddu ba Katonda ali waggulu ennyo era tubuulire ekkubo ery'obulokozi, naye ng'omuntu gwe babuuliramu enjiri agaanye okugitegeera. Twagadde nnyo okuwulira bye twagala tuwulire, twagadde nnyo okuwulira ebitusanyusa, naye ne tukyawa okuwulira amazima agali mu ekyo kye batubuulira. So nkugamba mulokole, genda osome essuula eno Bikola by'Abatume 16, essula ya 10, Bikola by'Abatume gisome yonna paka weekoma, ojja kutegeera lwaki Pawulo ne Siira baasuulibwa mu kkomera. So tusabe nnyo Mukama akugamba atuwe revelation ku machachi kwe tusabira, atuwe revelation ku basumba abayimira mu maaso gaffe, kubanga tetumanyi. Abantu bangi bali mu kifaananyi kya Katonda naye ng'amaanyi ge balina si ga Katonda. Yesu yagamba nti bannabbi b'obulimba bali